Museveni agamba nti bangi ku bakulembeze tebafuna budde kuwummuza ku mibiri gyabwe ekibaviiriddeko okulumbibwa endwadde ezitali zimu. Asabye abantu okuwa abakulembeze baabwe obudde okuwummulako basobole okukozesa omubiri gwabwe okwewala endwadde eziva ku mubiri obutawummula. Therefore, a leader like this one, your leader who has helped you so much here, you should give him time to rest, not come all the time, we want to see you, want to see you, want to see you. Akubiriza abantu okuwala omugejjo oguyitiridde nga kinagamba nti kyandiba ensibuko y'obulwadde obutali bumu. That fatness is not good. Don't eat too much at night. Asaasidde abantu naddala b'ennyumba y'omugenzi olw'okuviirwako omuntu waabwe kyokka n'abagumya nti beekwase Mukama. I am so sorry, I'm so sorry. Bo abakungubazi ab'enjawulo boogedde ku bulamu bw'omugenzi gwe bagambye nti abadde mukkakkamu k'okuba omuntu eyeettanira ennyo enkulaakulana. Behold the man whose political will fell so low to a point of telling me that Okile, come 2016, I will not stand again to go to Parliament. Brave. And my dears, he was a comedian, a loving father to his children. Our Father loved this home and has promised its door will forever remain open to those who loved him. Okuziika kuno kwetabiddwako abantu ab'enjawulo mubadde ba minisita, ababaka ba palamenti, abasirikale ba UPDF ko Emolimoli ngono yakulira ebyobuwangwa mu Teeso. Mallinga yafa mu kiro ekyakeesa ku Lwokutaano mu maka ge era ng'okusinziira ku basawo ekirwadde ky'omutima kye kyamujja mu bulamu bw'ensi eno. Julius Senkandwa, NTV.